Yes, olunaku lwaleero tuze ne concert ya RayG yonna nga bwebadde. Details zonna just tulokkalire wano ku Shabs Updates nga bulijjo sobola okuba nga mbikutuusaako. Ky'otabalina kwerabira kwe kuba nti osubscribinga ku channel eno, yes, o clickinge ne ku notification bell ebe nga buli video ezijja wano ziba zikutuukako bulambalamba. So olunaku nga bwe lwatandise RayG afuuse ensonga mu ggwanga Uganda era RayG agenda kufuuka Diamond wa Uganda. Wekkaanye ebintu bino yatandise atya? Concert yatandise very simple, elegant ng'ate ewunya bulungi. Ekyo kyonna kirabidde mu kamera. Very organized, kwegamba Abitex Phenon Events bakoze ekintu kwegamba kye tutamanyi na kye tuyinza kukyogerako naddala nga tuwa obujulizi. Kakati RayG first time ye okutuuka ngaze okukola just sound check yajiddemu helicopter. Omwana RayG bannaye ono mwana tetumanyi kikyagenda tukola. Yajiddemu helicopter nebanga emutuusa wali bulambalamba ng'akola sound check. Kwegamba ng'obulamu yes bwebo bwennyini. Kwegamba yagenza otuuka ssaawa emu kitundu nga Kololo airstrip tekyali Kololo ng'ate toyinza gigeraageranya ku Lugogo Cricket Oval, ate at the same time nga tosobola gigeraageranya ku kifo kyonna nga kyosobola gigeraageranyako ye Africana just kweganga Kololo efuuse Africana nga kafuuse katono. Bannaye. So nakola concert ye era one of the artists abazze okuba nti bamugobera. Ekintu tekyabadde nnyo nakavuyo kangi, kyabadde so elegant. Wano wengambira nti this guy agenda kufuuka Diamond we Uganda for the first time ever. Kino tujja kyogerako mu maaso nga tusooke tulabe ebibadde bigenda mu maaso. First and foremost, abamu ku bayimbi abamuwerekeddeko twalabyeko ku Vixen ng'atuuse n'abanga yes nga yegatta ku RayG. Awo le Vixen we yatukubidde kayimba ke bwatyo ne yegatta ku history eyabadde made wali Kololo era ng'omulala etalemeddwa kwegatta ku history eyo twalabye Lydia Jasmine, twalabye Nina Rose, abo bonna bazze balabiseeko ne wajja Fefe Busi. Oyo naye yagambye history alina okubeera ng'akolebwa nga nange wendi RayG Fefe Busi. I am ready to carry you with me, baby. You're no heaven. Come with me, baby. Even though nakukori buranja runda, siwe tora okamura katunda. Tuli Kampala City solo. Tuli Kampala City solo. Wano tuli Kampala City solo. Kololo.
kuba ulide boko atamanyi RayG oguninyogo. Congratulations champion. Oyo Fefe Busi yegase ku byafaayo bya Kololo airstrip nga RayG ategeka the first ever historical concert yabadde made by the one and only RayG from Western region of Uganda. Wano Mega 256 naye teyabuzeewo nga yegatta kukola ebyafaayo. Wekanye. Wano mbeera nkunyonyola abayimbi aba basazeewo okwegatta ku byafaayo ebyakoleddwa olunaku olw'eggulo wali ku Kololo airstrip. Ebyo byonna byonna nga tubitadde wabbali, waliwo the big three that are going to be made oba now are being made from the western region of Uganda. Era nga ba big three bano akulembera ye RayG, ne kubeerako Truth, ne kubeerako ne T-Paul. Era bano kino kyalabikiddeko naddala ku concert eno mu ngeri gye bazzeemu, engeri gye bayimbamu, engeri gye bakwataganamu. Yes, it is one of the best moment I think eyabadde ku concert eyo. The big three nga bagezaako kubanga bonna bayimba. Era nga wano wabaddewo Truth. Yes, yazze ne yegatta ku mwana mulenzi RayG. Olereza. Kitegeera oyo nga Truth naye weyegatidde. Twabadde tukyali awo ne wayingirawo T-Paul. T-Paul nkugambye bano be ba big three abagenda okuddako mu ggwanga lyattu Uganda. Wegendereze kati nno awo ne T-Paul nayingirawo kuba nti yegatta ku munne okukola ebyafaayo ebya Kololo airstrip. Kati mugenda tandika okugamba mbundabika ndi fani wa RayG nedda ssebo wano ndi mukuwa mawulire. Kati tugende maaso tulabe RayG yennyini ennyimba na buli kimu nga bwe kyagenze maaso, then tumale tukomewo ne analysis omulala na lwaki concert eno yabadde very successful bweti, then tuyinajjukira ne concert endala egenda okudanga 14 eya King Saha, then tutegeere eya King Saha neyono bigenda kubeera bitya. What are our predictions
okitegeera naddala mu mbeera eno era nga lwaki kino kiri bwe kiti era ekirala kiyinza kubeera kitya. Yes, tugende mu maaso. RayG ng'awa abawagizi be ekisinga naddala bwe kikwatagana ku music oyo omukakamu ow'omukwano owa
So bwe bityo byabadde nga bwe ngambye nti ekisooka bano badde balabika bulungi, stage yabadde erabika bulungi, Abitex yo kye yakoze, it was just an amazing concert, buli kimu kyanyumye kitegeera. One of the reasons abasinga ze bagamba lwaki ekivulo kino kyabadde successful, ekisooka bagamba basombye abantu, naye ate tusobola okkiriza nti yes bayinza okuba balina be basombyeko, but abantu be baleese kitegeeza badde baagala, si bwe kiri? Yes, and we agree on that. Buli omu yandyagadde okuba nti aleeta abawagizi be babe nti basobola omuwagira, kitegeera. However, waliwo element endala, that one maybe we can agree. The reason lwaki mu ntandikwa nagambye nti eno concert eye Kololo Airstrip eyabadde eya RayG yabadde very successful, ate nga n'ensonga lwaki mbadde ngamba nti ono yagenda okubeera Diamond we Uganda, agenda okubeera international artist, agenda okuddako e Uganda, agenda okubeera ow'amaanyi, naye nga ali in form of nga bw'olaba Diamond bwali, nti ayinza okuba si w'amaanyi nti akuba ebisaawe eby'amaanyi eyo mu America ludda wa, but w'amaanyi, okitegeera. Yes, bw'omugobeera na buli kimu w'amaanyi. Kati ono yagenda okurepresentinga ekyo. Kino nkirabidde ludda wa, the support of the government. Diamond Platnumz bwe yajja e Uganda, bwe yali ku press conference, ayina ebintu ebimu bye yayogera, n'agamba nti you know what, music bw'ayagala obeere w'amaanyi, nti ye kyamufuula ow'amaanyi kwe kuba nti government ya Tanzania yasalawo emusupporting, emufuule their own. Olw'okuba yasalawo emusupporting emufuule their own, eyo favor agiina ya government ng'ali protected, ate nga kyayagala asobola okukifuna ng'alina ebikonge ebinene mu government, ekitegeera, ng'era basobola okuba nti bamusupportinga nga they see him as their own. Ekyo kyamufuula okubeera ng'ali successful, ng'era abeera w'amaanyi mu Tanzania, n'okubeera ng'alina influence mu East Africa, okubeera nti w'amaanyi all over. Naye ng'ate imagine siga nti oba yalinga ayimba nnyo ennyimba z'Oluzungu, yes yajjamu ng'akola collaboration, but of course ennyimba ze ezisinga zonna za Luswayiri, nti advantage gy'asobola okusinza ku RayG kwe kuba nti ye ayimba Luswayiri of which luli understood mu East Africa wonna okusinga. Just nti ono ayimba Lunyankole, tetumanyi oba natandika okuba nti agattamu other languages zisobola okumuconnectinga East Africa yonna, naye ate wano support ye Uganda yonna asobola ogifuna, support ye Rwanda yajja gifuna, kubanga lwaki those people understand
this kind of language okitegeera bagiwuliriza bagitegeera kitegeeza eyo asobola okubayo ekivulu ekyenkana nekyakubye e Uganda. Then kati awo tulyoke tunuulire neighboring East Africa zino ng'engeri gy'anaaba nti Tanzania, Kenya akubayo ebivulu okitegeera ekintu ekyo nga Diamond bw'abadde akikola naye nga at least there is a full support by the government. I think this is what some of the Ugandan artists kyeba feelings that government ekusupporting etya naye nga ate tekuleetera kukozesa oba kukotogera, you understand, kulwanyisa ntalo zaayo. And this is kino bwe buzibu abayimbi be Uganda abamu bwe bafacinze okuli ba Bebe Cool, ba Kenzo, baani nti when they are supported by the government ate basalawo bagirwanire n'entalo zaayo, which is bad. Yes, if you are supported, be supported, kola music wo, yes you can influence, naye ate tolwana ntalo za government n'abantu balina entalo zaabwe ne government oba oyingidde directly into the politics of which RayG kyataliimu naye nga ate music we ali supported all over. People came and they supported him massively and that was very very amazing. Kati concert ya King Saha egenda okubeera ennaku z'omwezi 14 ye naaba etya? We expect the magic, tusubireyo ekyenjawulo, history agenda kubeera nga addiŋŋana oba agenda kubeera nga ateekebwako amazzi oba agenda kuba nti ateekebwa ku kasengejja? Yes, kubanga this is a very big challenge by the way eri King Saha okuba nti agenda kukola concert awo wennyini e Kololo. Naye nga ate one thing simanyi ekintu kimupozi simanyi ani promotinze King Saha. Bw'anaaba Abitex well and good, bw'aba siye I don't know, but bw'abanga yeye we shall see the support. Naye nga King Saha ekintu kyeyabala after RayG kisobola okuba nga kirungi ne bwe yandibadde tukimanyi ng'engeri gyali politically affiliated on the other side of which teri nsanyufu neeno esobola okuba nti senga ye yasooka kyandibadde very difficult kyemanyi n'okumuwa ekifo. Eyamubalira maybe omuzannyo gw'okuba nti amukolera concert after RayG yakikola strategically ng'asazeewo n'amagezi ag'enjawulo. Lwaki? Kubanga if RayG is given Kololo airstrip n'akolawo concert ey'amaanyi bweti kitegeeza this one also deserves a chance okuba nti aweebwa ekifo kyekimu, no matter the circumstances, no matter the discussions around it, gye baba bateekeddwa oggimuwa. Lwaki? Kubanga kiba tekirabika bulungi eri gavumenti. Lwaki? Omu bamuwa ate ono ne bamumma, okitegeera. So eyamubalira ogwo omuzannyo yali mugezi nnyo era waliwo bwe nawulidde bagamba nti King Saha yandibadde asooka bwe yamubalira RayG agikubye n'agiteeka ali kijja kubeera kizibu King Saha okujja ndi asobole okusitula record yemu oba okukyusa record ebadde eteereddwawo. Yeah, it could be hard, it could be easy, whatever. Naye ate kyali kiteekeddwa kubeera bwe kiti kubanga senga tekyali bwe kiti osanga ne concert ya King Saha izo yandibadde terabwako. N'engeri eno gyebaddewo we expect nti neeri egenda kuba nti ebeerawo awo wennyini Kololo. Bannaye teweerabira kusubscribinga ku channel yange eno Shabs Updates nga bulijjo nsobola okuba nti nkutuusaako ebimu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Concert mwagirabye, buli kimu kitambudde bulungi, kikirala ky'ommanja. Yeah, so history has been made. RayG, big up to you. Yeah, oli w'amaanyi, weebale kukikuba era nga kyonna kye kiri tugende mu maaso, support the Ugandan music industry nga bulijjo. May God bless you. Please don't forget to subscribe, neka notification bell ako okakoonako.